Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulungi webale kubanga weekuumira ku Farm Business Uganda, farmer to farmer. Tuga nti mulimi ku mulimi buli woli tukutuukako kubanga affe twewaayo kubanga tukuweereza enkoko gye weeziri bannange. Tugaba enkoko ennungi ezitagenda kufaako nga bw'olaba enkoko zino zola mu buluda nti enkoko zo n'oziraba zeeyagala bweyagazi mu mbeera efaananako bwetyo. So mu bintu eby'enkoko oli yagamba nti bikwase Kyagulanyi Ntero kibagamba, naye ate mu bintu by'enkoko bikwase Farm Business Uganda, mu bintu ebyokulima n'okulunda bikwase Farm Business Uganda. Subscribinga, likinga, ate sharinga link. Ndine mukulu omulimi ate nga dokita mu nsonga zino ez'enkoko, omukwano gwaffe nnyo nga Farm Business Uganda. So twagale tukumutuuseeko, abamu badde muwulira nga tuba naye ku leediyo, naye kankati tusazeewo olwaleero tumukutuuseeko ate obeesobole nga okubanga omulaba. Mr. Joseph, tekikola nsobi kwongera buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe aba Farm Business Uganda balamusizzaako nnyo engeri ey'enjawulo. Okay. Nsonga lwaki weetuli naffe ofuba oba tusaako bino ebirungi mutuwagidde. Bambi musubscribinge ku channel yaffe osobole okukula naffe tubeere bantu b'amaanyi. Kuba abantu bangi abaliyo nga beetaaga information ng'eno. Omanyi waliwo ekisenga okusansama ku Joseph muto najja mu inbox nga yakabalaba naye ng'ajjukira tumaze omwaka nga mulamba ku n'ekitundu social media kuno ng'olese bino ebya leediyo n'ebino ku mikulu emikugundi emirala, naye n'olabanga omuntu agamba ali naakabala kitegeeza ono gyayongera okusubscribinga wabawo abalaba nga abadde tabala nagamba naye nga mbadde sibalaba nsuba amagezi nga gano eno. So bw'obanga oyagala n'abalala babe nga bafunamu banga ofuna osubscribinga ate obe nga osharinga link otegeezala. Mungu Joseph, twagala kutandika omuntu oyo mubuulire. Ekibuzo kyange njagala otaaso oyagala oziyingira muno yatanabaziyingiramu. N'oyo yazingiramu naye nga oluusi yatomera oluusi yakingiramu mu kukyamuukirira. Engema y'enkoko eyawukana. Engema y'enkoko tugema ebintu byanjawulo okusinziira ku kika ky'enkoko n'ebbanga ly'ogenda ozirungira. Okusinziira ku kika ky'enkoko n'ebbanga ly'ogenda ozirungiramu. Lwaki tuba tuzigema? Ate naffe waliwo ebitundu ebimu nga tebagema nkoko. Usanga mu Bungereza oba mu Bulaaya. Mu Amerika oba tebagema nkoko. Lwaki tebagema? Zino endwadde ezimu ezitulumira olw'ewo eri ewaabwe tebazirina.
bo tebazirina ewaabwe kati ffe tugema okusinziira olwezi nga mu bitundu byaffe ne stage y'enkoko ne targeted audience supermarket y'enkoko ogenda zikumira bbanga nsonga lwaki abaana agema enkoko okugeza bwera abasinga bazigema emirundi ena abasinga nankwadde waliwo abamu abagema olumu ebiri naye abasinga bazigema emirundi okugeza vaccine esooka basooka ne bagema Newcastle plus IB kati nga bwe enkoko z'obawo basooka ne bagema Newcastle plus IB ku kaca then week one weyitawo genogemera Newcastle plus IB n'omuddamu bweyaazi then ku wiiki ey'okubiri n'ogema Bumbolo ku wiiki ey'okusatu n'ogema Bumbolo then ku wiiki ey'okuna n'ogema Newcastle Lasota currently ezo byetugema mu Broiler byetugema okusinziira ku bbanga n'olwogendo zikuuma kuba Broiler olumu tusuubira nti togenda kubeera nazo kumala bbanga buwanvu so kati awo tugema ebirwadde ebyo olw'ensonga byebitera okutusumbwa mu kitundu kyaffe kino gye tulimu ne ku edi yogenda okuuma Broiler ojja kusanga nti layers tuzigema vaccine ez'enjawulo nga typhoid pox ate nga Broiler tetuzigema ensonga kwali tuba tuzigema layers zo tuzikuuma ebbanga buwanvu enkoko zaffe balayikira okulumbibwa Bumbolo wakati w'ebbanga nga wakazifuna nga nto paka ku myezi ebiri most of the time enkoko bw'esukka emyezi ebiri chances ez'okulwala Bumbolo ziba zikendedde ensonga kwaki tebagigema Bumbolo yonsonga kwaki manya bagigema Bumbolo after emyezi ebiri tebaddamu gigema ki Bumbolo kebeleya naye wasanga nti Newcastle engeri gyaliko ne muleya zonezo zitandise okubiika tuddamu ne mugema Newcastle ate kitali ku Bumbolo kuba ezisooka emyezi ebiri Bumbolo ffe ne Bumbolo tuba tukoze eki tuba tulemagana tuba tukitabire kati zino enkoko zaffe nazo era tuzigema emirundi egy'enjawulo kati nga zino sasa ne Broiler abasinga bazigema omulundi ogusooka nga bwe bagema Broiler Newcastle plus IB ne bagema Bumbolo ne basembera Newcastle abamu bazigema Fowl-pox kisinza kubanga ne babagema abamu kati nga gwe enkoko zosupply nga bakasitoma abo kuba omaze ozigema Malex olunaku olusooka sotoba bagwetaavu bakuyima ki kuba Malex tumugema kati olunaku olusooka n'ennaku 10 suuka nnaku era abasinga kati nga gwe enkoko eky'omutindo z'obawa Malex tumugema ku lunaku olusooka ku kacyali so kati bweba teweetaaga kuddamu ogema Malex olw'ensonga nti Malex naye olumu tawaanya enkoko kakati zino ezaffe zo bazigema wadde Malex ku kacyali zagemebwa Malex kitegeeza togenda kiddamu kakati ekirala nze ekyemasigaza nze nazigema Newcastle plus IB nenzigema Bumbolo nejjo wezaweza wiiki esatu nazigema Bumbolo kati ate ndirinda wiiki ejja ziremu nzigeme Newcastle Lasota waba waliwo obwetaavu ku wiiki ey'omukaaga tuba tugenda zigema Fowl-pox singa waba waliwo obwetaavu then weva ku wiiki ey'omukaaga ekyokuddamu nenzigema typhoid wiiki ey'omunaana oba ey'ekumi kisinza ku vaccination stadi yo gyabakuwadde balunzi botumba stadi zaabwe bafolowinga kunaku bweruti ngendagema bwekiti zino vaccination stadi yazo ntera olumu faananamu kolera olw'ensonga nti ogenda zikuuma ebbanga eggwanvu mukko ate ekitali kubanga zino neleya abantu abamu ayinza ogikuba okumala omwaka oba emyaka 2-3-4 so kati kiba beta n'ogigema ebirwadde ebyo ebyenjawulo okusinziira ku stage yayo kakati ndowooza tuyimuke njagala omuntu oyo ali okubanga atulaba ekya Malex tugema enkoko ezo Malex nga ziri eno ku achale tugenda ozikuleetera nga zimaze okugebwa era eyo doozi yo tugisobola gwali eyo yaffe njagala ombe nga omumenyeramenyera omugambye nti wova ku Malex bwe tumaze okuba ku nkoto tugenda kubanga tudda wano era ogenda gema Newcastle ogenda gema mu nkola bweti kuba eriyo omuntu bambi ali okuyingira mu kintu kyekitwagaza nga Farm Business Uganda naga nti mwe muli banjawulo okooko ku balala kubanga tukuwa ekintu ate nobanga olabya ddala nga gyetukuwadde kyekituufu nga nsonga ku lwaki tuzigema tugema enkoko zino tuziyiza ndwadde zigenda tugema enkoko twateekamu basirikale okugema bubawuuka otugema enkoko twatugiteekamu akawuka singa obulwadde buli buba bulungi busangamu kakawuka muki mu mubiri okusinga okusanga enkoko nga terimu bakuumi bonna oba basirikale bonna abali mu mubiri gwayo batugema enkoko
Okay. Mu mazigemye olumu teziganira gumbolo kuzigema. N'okukabi kwaki nkabalina wanene. Zigema naye era saagala kuteekawo miwaatwa. Okay. Nza kuleeta ndwadde zimu ku nkoko zaffe. Olabira nfuba nnyo kiziyiza. Nfuba nnyo kiziyiza. Enkoko obutawala birwadde bingi. Okay. Olaba nzigema. Naye era abamu abalagajja busobi tuse tebazigema. Olw'omukisa omulungi sobola okuwona. Yes. Sobola dde oba okukyalidde nga tewazigema era ekiyumba kinene. Waliwo omusajja Mr. Joseph Njukiza, waliwo omukulu wa kampuni emu gwe twawa enkoko nezibuluding okumalamu weeks 2. Kakati kyanewuunyisa nti bwe yatwala enkoko teyaddamu kukolaki, teyagema. Kati bw'ataagema kaona namuyamba nezikula neziva bulungi. Kati ye kyeyakolanga ngadda kulina eddagala lino eryaffe omanyi lyabayita eno egganda oba essogo oba ennyankole oba ekkiga ku tribe oba ku mukindu ky'olimu, nekuko neziva bulungi, yaddamu n'akola order buto. Kati kyekikyoga nti Katonda asobola okukuyamba neziyitawo n'otafuna buzibu bwonna. Okay. N'atalwala. Yes. Nebumulumba. Yes. Yes. Tetwagala kuteekawo miwaatwa egyo nga weekugambye nti tuli mu more of prevention okuziyiza okuwonya. Okay. Kubanga gwakuzigema era nfuba nnyo nkola ebyo ebyetaagisa enkoko zange zibeerenga zirabika bulungi kugeza nga wetegereza enkoko zino zonna zaagala kufaanana sayizi, si zaagala zenkana mu sayizi ewe balimu okusima ku nsonga ensonga kwaki ziba zenkana. Wetegereza nti enkoko zaffe kyenkana buli we yeetooloolera osangawo drinka ne fiida. Drinka ne fiida nyingi mu gundi yaffe mu faamu yaffe osanga nti at least mu distance ya mita emu wadde bali komeninga mita emu kitundu actually ne half a mita osangawo nga waliwo drinka. Yes. Enkoko erya wano ejja wali okulya wali edda wali wali eri nga wali enkoko nga nebanga ekolaki yeyagala. ate enkoko tezirya bulina kunywa n'ate zirya nezinywa emmere ey'omutindo. Okay. Nezinywa n'amazzi amayonjo. Ekikola makulu gwe kuwa nkoko mazzi nga muliwo omuntu tasobola kubanga ekolaki ng'ogamye. Enkoko zaffe tuziwa amazzi amayonjo. Tugezaako n'okuuma faamu yaffe nga nnyonjo. Ensonga kulwaki oze ku faamu yaffe neera ne wano wenyini we tuli osobola okuliira buli emmere ya nsowera zizo zeewuba ya kituufu. Sotuulawo n'oba ng'oli comfortable n'okolerawo emirimu gyo bulungi nga tolina kikuteekaganyiza. Ekiyumba kyaffe kiba kiyonjo bulungi n'obukuta bwaffe buba bukalu bulungi era bw'obulaba. Mukwatamu naye ate tegasigala mu ngalo. Olwayinza ogamba nti nedda obukuta bwekyagala bakutuka naye mwana kuwetula. Yes. Solution y'okubanga olina obukuta obuyonjo ng'ate busigala nga ekiyumba kyo tekirina teekamu obukuta bumala mu kiyumba ky'ekintu. Teekamu obukuta nga bungi. Abantu abamu bateekamu obukuta nga butonotono. Omugaso gw'obukuta buno absorvinga amazzi agaba gava mu kalimba discharge y'enkoko kubanga enkoko yotefuka nayo nnyo kati amazzi ago agaba gasigalidde gafuuyira mu kalimba waazo ki ekigenda okukwata amazzi ago bwebukuta muno oba obutono zijja kufulumya kalimba nga mungi tuka akaseera nga tegukyasobola kuwanirira ki mazzi gali mu kalimba nga kiwonya. Naye tuteekamu obukuta nga bungi nnyo kubanga sobola okuwagala nti obukuta busobola okubaamu ne bukola paka wiiki nga bwe zinaweereza paka wiiki nga mukaaga Yes. Nga tokyusa bukuta sijja kubukyusa okujjako okubuleekinganga oba bukyusaamu buli ku makya obuli waggulu ne budda wansi obukuta ne bubanga bukalu bulungi waliwo ekintu kubugwangu awali nevo oba yettaka oba yes. Okay. Ensonga lwaki obukuta bwaffe n'ekiyumba kyaffe kibeera kiyonjo n'okufuna information mu nkoko zaffe drinka tulina nyingi enkoko zaffe zirya we zeetaagira era oziraba nti zirya zinywa eziwummula tezinata bulungi. Yes. Enkoko emmere gye tuziwa mmere ya mutindo enkoko eri mmere nga ya mutindo
omutindo lwaki zikolera ne feeders nene oyinza okuba yakozesa feeders amaawo wamba saa n'ebizimiro kamale gagiweera omwebiro omwo wesanga enkoko ziridde ate zitaddemu kalimbwe waazo ezibanga tekola ki wanagana ne mwami matozi akuseko ebintu ebirungi njabino waliyo ebirenge ebiteekutumensi mungi bozi baziri emmere tewano sisiibawo omanye emirimu gyokola ya kituufu n'enkoko zange nina obusobozi obuziteekeramu emmere neziryako nezireka zirya paka wenkomerawo nebanga ekola ki seetaaga kubeerawo ate oyinza okunsanga singa mbadde n'obufiida bwentono oba obwembaawo yinza okuba nga nteekeramu emmere ate nezibanga zigimalamu day and day buli kadde nnokola ki teekamu emmere buli kadde wenyira mu nkoko zo oba oli zisituesinga saawa kangendayo nkoko bazimazemu emmere kangendayo awukonawo nnyo oba oli zimalako emirembe kuba kati enkoko yandibadde ebyo emmere ate ejja kudda mukudduka zidduke zidde sayidi zeeri erandigaku ebiveeko yali okusekolinga naye wezibaamu nga mweziri enkoko ejja kulya etuule ewummule unlike fe abantu enkoko bw'ogiwa emmere ey'omutindo nga nnungi enkoko terya kukkutanga ebisaawa njagala ndye kivayo kyonna kyonna enkoko ejja kufuna kiriisa kyeba yeetaaga mu mmere nesira enkoko ejja kufuna kiriisa kyeyeetaaga mu ki mmere bwefuna ekiriisa ekyo nga kigimala ekola ki ewumula wegendereza enkoko zaffe naziraba nti butojja zizonna nti ziri mu feeders nedda n'oyo asobola okulaba ye mwennyini ayinza ogaa nti wemala okulya newummula neyeebaka zirya emmere eri ku mutindo nezifuna ekiriisa kyezeetaaga ziwummula nate singa emmere eba teri ku mutindo enkoko buli kadde eba teva mu katiba enkoko eba teva mu katiba buli kaddiini eba enoonya kiri ekiriisa kyeyeetaaga naye nga tinabakola kifuna ensonga lwaki eba teva mu katiba enkoko zange zino saso naye tojja kunsanga nti ndiziwa amawata siko kanewole ku bigambo by'oluzungu ngambe nti I don't compromise with the quality of the feed y'enkoko enkoko nziwe emmere ennungi ziteekeddwa okulya tokugamba emmere ennungi tokozesa mbeera eno nti bw'oba olunze saso osobola okuba n'ebikuta osobola okuba n'obusa obusa obusiike omanyi tulina abantu ab'enjawulo kituufu ndowooza tukozesa nti nno mpozi ebanfunayo enfunayo nga giwe ejja kuwa bw'otagiwa ejja kuwa tuvola abamu beekwasa nti baatuwa obukoko bubi batona bakwekwasa muntu yakuwa nkoko bwewakola ekisaanidde oba okitegedde ugasanga oli mukukazi wa maize brand nti enkoko ndiwa maize brand oba catu maize brand so bituse naye talina nnyo kyamaanyi kyayongera ku nkoko okukula kwayo kuba enkoko mu kukula yeetaaga ebintu ebyenjawulo okula obulungi yeetaaga soya oba mukene yeetaaga protein neetaaga carbohydrates then nebirala nga vitamins calcium biki ebyo ebirala bakombayini nesinga kwetaaga gundi ebyo ebyenjawulo kati brand yengayo amawunti ya carbohydrates amulimi matono nnyo ayirekomenti bwoba oyagala enkoko egyo gyekule bulungi broken maize singa biba tebirinda mu nsawulo kubanga emiwendo giri wansi omulunzi omuleera yenna ali oba alonda enkoko enkoko gyewadde emmere ng'erimu ekirungo ne broken enkula yaayo yanjawulo enkoko gyewadde ekirungo nga kirimu maize brand enkoko gyewadde maize brand teva mu katiba buli kadde ebeere mu katiba anekola aba yeetaaga ekiriisa kiri okitegedde naye ate enkoko eweereddwa emmere nga yamutindo mulungi erimu broken enkoko eyo eri akatono nefuna ekiriisa kyeyeetaaga nakola ki newummula kati negibayita enkoko kati abamu gweojja kwagala osevinga ocompromising ne quality y'emmere y'enkoko that is what I recommend okugeza nze enkoko zange omaa nzitabulira emmere from day one zange nzitabulira emmere nga bwe nakugamba siziweeyo mmere embu ate pireti ntabula emmere yange naye ntabula emmere ey'omutindo simala gaziwa mmere nziwa emmere ey'omutindo okugeza enkoko zange wema nzitabula ntokozesa premix gwenkozesa bamwitayo mix gwenkozesa otabula emmere yange funayo mix wange nentekamu soya nentekamu emmere yange era nutritionally and well balanced
emmere eba ya mutindo si bintu bya kujingirira ate bagambe bana nfune mukene ate kanfune kotoni ate bagambe nofunayo kolanyi bagambe nfune kino nosanga nti olitabula emmere oba oweddwa amagezi abantu ab'enjawulo kyetaaga bayinza okuwa enkoko bannange twekera wamenya ababuya enkoko nga naffe benyini byetukola tusobozesa nkoko kukola ki kukula bulungi soko oyagala omulimu gwokola nga tuna bakwagala nkoko zikulu wozaagala teri kisinga passion ekintu kyonna kyokola bonaba toyagala mulimu gwokola batejakola tojja kufuna enkoko kasitanzi wadde emmere n'amazzi tofudde ku kiyumba tolaba nkoko zisiibye zitya ziri mu mbeera ki tokipinga records kati banana enkoko zo zinaakuba zitya enkoko zikuume bulungi zaagale nazo zijja ku ziyise bulungi azijja kuyisa bulungi ziwa ekirungi azijja kuwa kinene mu nkomerero twagala ate kukifunamu obufuni saidi balaba abagaba amagezi bangi baziwa amawatako zinkole bwenti njaziwa biwotameroni otubulira kyetaaga omuntu waba akugamba eyo nomubuuza kati kiriisa ki ekyenjawulo ekiri mu kigendo kugisa enkoko ekyemmanyi enkoko ennaku zino tubaleko nsete ezisinga ziri mu kala ya brown ebiseera ebisinga oyo abasoya oba kala ya yero abasoya soya esoso protein era abaana abakozi bakonzibye batera okuba basoya okukola ki okubanga soya yabanga akola ki agimusa bulungi nakudde ekintu bulungi ezibeera sooses kubanga nsonga lwaki tukozesa mukene tosobola kwesiga soosi ng'ogenda kumujja wakati okugeza nga ffe wano mu Uganda mukene w'omu Victoria wa bbeeyi ndala ate n'omu Lake Kyoga naye wa bbeeyi ndala n'owa Albert wa bbeeyi ndala so kati kiba kikukosaamu tosobola manya kwaliti entuufu ya mukene gw'oba ogenda okukozesa ne webaba bamutadde nze soya nkugambye nkozesa soya naye soya nkozesa di oiled soya soya gw'omaze okukenenulamu okulima mubisise wenkozesa sikozesa mukene sikozesa soya wakuba nti ngenda genda nfune kilo ya nusu 10 tabule soya oyo ntabika okuziwa ati walayisi ate wabigambe tulo soya enkoko zaffe kyobete nkona erya soya ali roasted oba ali di oiled abo omulungi okozesa otabula emmere yo ey'omutindo tukateze nkozesa ku nkoko zange oli ku Farm Business Uganda Farmer to Farmer mulimi ku mulimi tuline omulimi Dr. omukulu Joseph Manyeni omu ku balunzi ate era omu ku balimi baffe nga aba Farm Business Uganda ekyambula nabo kakati nkutegeeza nti osobola okubanga kale okutwalizaamu oba walala abasebo ne bannyabo teekamu oda y'ofuna enkoko eza sasa ez'omulembe ofune enkoko eza kweyira ez'omulembe leya bweyira abantu bamwajja gy'olina akugamba nti obukoko bwenfuna naye ndowooza olaba enkoko omutindo tosobola kubuusabuusa Farm Business Uganda kyekola mu mbeera efaananako bwetyo kale tukutegeeza nti bw'onaaba otweyambisiza osobola okufuna enkoko ennungi etalwalira mu bbuluda enkoko etagalwalira mu kyuma nga ojjanjaba obutalekeza mu mbeera efaananako bwetyo kijja kubanga kikola tyo tegeeza omuntu omulala nti waliwo Farm Business Uganda subscribinga likinga teekamu ode enkoko zonna z'oyagala ogenda zifuna dde wanu nawe wayagala okubuludingira tujja kubuludingira obe ng'osobola okubanga ofuna tulina Dr. Joseph Manyeni omu ku balimi baffe era abalunzi baffe mukwano gwaffe nnyo musajja w'abantu n'olw'ensonga eyo katukomewo ate mu kitundu ekinaddako oba ekitundu namba 3 teweerabira ku subscribinga ku channel yaffe mutegeeza twabala nti Farm Business Uganda Farmer to Farmer mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa
emiyembe, amapapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.